era n'abakyala bennyini kati baagala Kasolo. Watali Kasolo abakyala baagala ki? Kasolo. Njagala Kasolo. Kofiira? Kwenfiira. Lwaki? Mwagala ng'omuntu. Simanyi Kasolo. Haji, assalamu alaikum. Alaikum salam. Nkulaba Haji enkoko gikutte mu mwa. Esebo. Bugenzo wera buno obudde nga watuuse dda okubeera nga ate naawe obeera omujulizi nga Honorable Kasoro yeebaza kuba tuli ku Thanksgiving olunaku olwaleero. Kyanjawulo ki ekikusikiriza n'ogamba nti ewa Kasoro nyina keera buno obudde bunsange nga ndi wali agenda otuuka nga wendi? Nasuze wano. Subhanallah, Hajati wamulese wa? Nasuze enfumba. Kapiraawo. Ne Hajati wali wano. Mashallah, tabarakallah. Hajati aliwa? Hajati wali wano. Abadde wano. Mwala wange jangu kukolera mwala wange. Kyanjawulo ki Haji Kasoro kyayina? Kasoro w'amaanyi nnyo. Kasoro muntu w'abantu. Kasoro mugabi. Buli muntu yenna amwenyumirizaamu. Mashallah. Abantu bagalola bakwaje. Mashallah. Tabaraka nga mukuumaganye. Kyekibafudde nga amaanyi ndaba mukyali n'embavu bavu. Amaanyi kwagalana. Mashallah. Era tannaba kuweza mwezi ng'avudde Makka. Mashallah, tabarakallah. Nsaba Allah bateremu baraka. Yakyalinamu amafuta g'ennyonyi. Allah bateremu baraka mu ibada. Ate nange omwaka guli nagendayo. Mashallah. Okay Haji. Abantu mbalabye eri nga bayimba Haji Kasolo era nga bamwebaza ebyo bye yabakolera nga akyali MP w'ekitundu kino. Kiki omwogerako gwe nga gwe? Nze siina kyenyinza kumwogerako. Musajja mulungi nnyo, musajja mugabi, musajja ayagaliza abaana abakutteko n'abantu abakulu abakutteko, abakyala abawadde buli kimu. Naye mwattu abantu abasinga tebasiima. Si buli omuntu asiima. Naye nga musajja mugabi nnyo. So ku mulundi guno gwa 2026 tusuubire nti akomawo. Akomawo. Era twamusaba ne tufukamira. Tumusaba nakkiriza okudda. Kyanjawulo kiggwe kyolabye mu kaseera wabadde nga taliiwo n'akaseera we yali nga kyali? Njawulo y'amaanyi nnyo. Kubanga nze omu eyasituka n'eŋŋenda ewuwe ne musaba amabaati g'Ekereziya. Nambuuza nti naye nga toli musiraamu lwaki osaba amabaati g'Ekereziya? Ne mugamba Kereziya eri mu kitundu kyange. N'akwata amabaati 10 n'agampa naye ngateeka ku Kereziya. Tolaba nti musajja mugabi nnyo ate nga naye musiraamu. Naye n'abawa kitundu. Ndabye nga wano baŋŋambye yasaze ekiralo kiramba ekyente oba ng'osaze ente 3 kitegeeza oba osaze ekiralo oli kyanoonya okuweza kigabudde abantu. Embeera mugirabye mutya okubeera nga kubanga okuteekateeka ebyokulya ebyo ebingi ennyo weebityo si kyangu. Mufunye bwangu ki era bukalubo ki mu kuteekateekera abantu abadde wano okumala okuviira ddala okuna? Nti wali bukalubu n'akamu kubanga abantu batandise okulya ekiro, baalidde buli kimu nakati bali mu kulya ebintu bibyo byonna. Ezo esefulya zolaba zonna zijjudde omuceere. Ezo zonna zifumbye zonna ezo. Zino zonna ziri eno bazifumbye n'endala yiyo bapaakinga. Abantu balye bwe bamala okulya n'okusiba basibe. Esikawo agamba bwe bugabi buli bw'oyogeddeko. Emmere bw'eba efiseewo agula obuveera obuddugavu buli omu n'amukwasa akaveera n'agenda nako. Haji bugamba abantu baweeyo obugambo obusembayo ab'ekitundu kino abatazze n'abali mu bitundu ebirala. Naye abatazze bafiiriddwa
kubanga omusajja ateeseteese omukolo naye abatazze bafiiriddwa naye ng'abazze bo bayitirivu nnyo abazze bangi nnyo nnyo n'abakyajja era etenti tebalina we banaatuula kituufu bajja kuyimirira toyanza barakallahu fikum salaamu alaikum salaamu warahmatullah bajjaba mugamba mutya balaba muli mu vibe mbeera ki eriwo wano tubalaba nga muli wano eno ku Thanksgiving ya Honorable Kasoro kyanjawulo ki kyemulabamu nga ndaba amaanyi mangi ge mwolesa amaanyi mangi olwenso kinene nnyo era tumuyinamu essuubi ddene nnyo minisita twalwanye ne tukaba amaziga ne tugwa mu ttaka bannange Banna Kyotera twalaajanye naye Mukama Katonda agenda kutwanukula olunaku olwaleero nga mulabyeko sente agenda kwatula tubeere wamu naye wano mu Kyotera Kajala Nandawula wegamba abamu bamita movement mu Kyotera wano n'ebitundu ebiriraanyeewo naye bannange simanyi Kasolo atutuusiza abantu ab'enjawulo okubala yagenda minisita wa tuli maziga eno enkuba tunagizaako ennaku kati eno enkuba keetonye mulya mwagala laba ku minisita Kasolo gye wabisibaani ebitutte mwagala laba ku ki ku Kasolo abagenyi batwayise bamulindirira abagenyi kano kaliko amannya Nakalembe Vanessa coordinator wabavubuka kano kaniko koze enkuba kabeera kabonero ka mukisa enteekateeka eyimiridde etya bwendaba ennyambala gye mwambaddemu eraga yanjawulo netesobola kulemesa mukolo genda mu maaso tuli bakoordineta abamu bayero kyekazi tuli bakoordineta abo bakoordineta bolaba mu t-shirt eya yellow bayero kyekazi yero kyekazi kitegeeza ki yero kyekazi ekyekinga okulondola manifesto ya President Museveni era nga bwe tuli wano sebo bacoordinators twasazeewo ne tukubisa t-shirt ezitwawula ku balala naye ng'akyembwe tuli tulagira ddala okwagala okwenjawulo minisita amanye nti tufaayo gyali era tubaddewo twagwa naye twasigala tukola twagwa twasigala tunoonya akalulu nga tuzza abantu abaali bawaba era tugezezzaako okkunga abantu basobola okudda ate bakyuse ate abantu bakyajja era bakola ensobi balokoze olunaku olwaleero tulindiridde minisita waffe tusanyuke naye ayatule amanye nti Kyotera yaffe sekundiko naye Kyotera tubadde bubi nnyo minisita kyatukoledde aliruda yazaalibwa n'omukisa ogw'enjawulo enkuba badde yabula omuntu gw'olaba wano ssebo yatuyitanga abagenyi be abagenyi bagenda kujja mu bungi agenda kubawa ebyokunywa ebyokulya era byayidde dda abamu batandise dda n'okulya tugenda kukumba ate nga twasize tulya mwasize mulya nga muli mu kasiki nga tunywa paka na kasikyalya twatandika Friday kawungi nga muli mu mbaga tusulawo lala n'enkya basula nga muliwo ku lwaki emazima ate nga muliwo ku lwaki Kasolo minisita waffe omulungi yagalibwa eggwanga lyonna abantu balamaze okuva ewala abatambuzizza ebigere okuva ekaliisizo waliwo n'abavudde e Masaka ku bigere naye olunaku lw'eggulo ekiro baatuuse kuba ffe twali tukola ku byabavudde ewala bagenda ossula baatuuse ekiro era we bali Pulezidenti Museveni tumwebaza okuddiza omwana waffe obwa minisita era bano twazze kwebaza guno omukolo gwa kwebaza kuba abantu bangi baali bawaba naye kati bakomyewo nze ndi coordinator w'abavubuka waneno mu Kyotera wa minisita Kasolo
Okay, kale mwebale teekateeka. Enteekateeka yo nnungi. Wadde enkuba etonnya naye abantu basigala bajja. Ennyo. N'enkuba tebagiwulya kuba kati eno enaazaawo bisiraani ebibaddewo. Yes. Okay, neyanze. Jebale taatu. Tuweereza. Enteekateeka ndaba ziri bukwakku. Bwe kiri mpa omulawo wago bwe tukola wano. Lulungi olw'Masaka bukwakku. Bwe kiri. Essebo. Enteekateeka ndaba nga muli mu kwesunga okubeera nga ate muddamu mwanirize Honorable Kasoro. Era ekyo mu Kyotera. Mpa omulawo essebo. Essebo. Embeera enteekateeka ziri zitya. Kwata mu budde ziri ssaawa 5 naye ndaba abantu batandise nadde okulya. Batandise okulya. Ate baŋŋambye mbadde balya oyinza okumalira ddala ennaku nga 3. Bwe kiri ente zibaddewo 30. Ente 3? Ente 3. Amakulu kiraalo kiramba. Kiraalo kiramba. Abantu nga balya kati olwalo lusembayo yenkomereyo bagenda kulya banywe. Balabeko ku minisita waabwe. Balabe ku minisita bagambeyo obugambo obusanyusa. Naffe eno bwe tutabula omuceere eri bwe batwala mu ddiiro. Era bonna bagenda kubeera wano bagenda kuva wano nga basanyufu olw'ensonga nti omukolo gwa ssanyu. Baŋŋambye enkuyanja y'abantu eri mu kwekulungula okubanga ejja wano nti mulimu abaali tebaamulonda ku luli ate nga baalokose n'emikolo ne bawanika mu bbanga. Bwe kiri era kati beesunga okube era n'abakyala bennyini kati baagala Kasolo watali Kasolo abakyala. Abakyala baagala ki? Kasolo Minister ate bakabakalu kagenda okufuna ku luno kagenda kubanga akaali ekyaddondo nenga abakyala baagala Kasolo wadde okubuusabuusa ate mu nkuba eno yennyini mu nkuba eno empitirivu olwedda bagamba enkuba etonye tetuzikizizza Kasolo yekka yagenda okubeera essanyu lyokka bwereesa emikisa amazzi amangi ne Mukama amukabiddeko mazima bwe kiri ssebo enkuba eyongedde okulambika mbuwa aliko omukisa era ne Katonda yakkiriza aliko favor ekituufu ssebo. Okay, akanjogereko ate n'omwami ono naye mpulire ebigambo ekitiibwa ssebo. Ssebo gyebale taata kale ssebo mwebale kukwasaganya tugitambuziza bulungi nnyo wadde enkuba etutataaganyizaamu naffe tetutidde tusigale tukola mirimu. Enendaba eweddeyo ekirungi yakedde kati obudde ssaawa zino zaate era kati ssaawa zino ffe tulindirira Honorable yekka Kasolo atuuke wano owulire Kyotera bwakwata omuliro. Tuli beeteefuteefu abantu tubategekedde ebyokulya ebyokunywa kwegamba ekigenda okubeera wano vibe ya waggulu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Mpulira abantu bonna bayimba ki? Kasolo era watali Kasolo ye mubaka waffe yadde yali yagwa naye kakati nga bwe yasazeewo okudda mu ssaza lye naffe akalulu tugenda kamuweesa kajanja essebo. Lwaki mulowooza nti actually mpulidde bagamba omwagalo w'abangi erinnya eryo kiva ku ky'okubeera nga abantu bali mutuuma omwagalo w'abangi era nga bw'olaba wano enteekateeka bweri kwegamba bwe yali ng'akyali MP waffe w'ekyotera talina kantu konna ke yatusubyanga enkulaakulana mu Kyotera naye okuva lwe yava mu ssaza lino ebyenkulaakulana bibadde bigenze biserebamu naye katusuubira nti munyiiga ne mugamba katumukomyewo oba ekiba kibe essebo nkutegeera abubaka ki bw'oyinza okugamba omulabi ali eyo nga oluusi talina mu Kyotera naye nga asubiddwa okubeera wano okubeera obubaka bwempa ku lunaku olwaleero abatulaba n'abatuwulira mutusabire busabizi tutuke ku lunaku lw'okulonda tulabike nti nno tuli balamu 2026 tube balamu ffe twetegekedde kulonda kyekyokka tukomye omubaka waffe. Tweyanza kanjogereko ne maama obudde ayimba ayagala kimu Kasolo. Maama okaaba olaaja n'ogamba oyagala ki? Njagala Kasolo. Kofiira? Kwenfiira. Lwaki? Mwagala ng'omuntu. Olaaja n'ogamba linda kankuteke. Nnyabo ogambye ki? Njagala Kasolo olw'ensonga mwagalanga ye ng'omuntu ayagala nnyo abantu be abantu ab'owansi bakulaakulanya era ne ssente azireeta bakole obubiina bafune bye baagala ye ayagala nnyo omuntu aveeyo abeere nga buli kimu akirina so tayagala kweyagalizanga ye ng'omuntu.
era njogera nze Naalongo nze yanzijanjabalako yampaako emitwalo gy'etaano bulwadde bwe bunuma n'ansuubiza nti bw'anaayitamu ajja kuntwala mu ddwaliro eddala naye kyamukisa bubi n'agwa naye mwagala nga ye ng'omuntu ye ennyabo kyanjawulo kikyayina ku bantu abalala ng'oggyeko ebyo byogedde ayina omutima omulungi ogwagaliza teyeeyagaliza nga ye ng'omuntu wabula ayagala ffenna tubeere bulungi olabyewo enjawulo we yali nga waali ne wabadde nga si ye mukulembeze weeno olabyewo byanjawulo ki enjawulo nnene nnyo kubanga ne gwe balonda abamulonda nga gabagamba muno yali atuwa bunyama na buceere naye ye talina ke yali abawadde yadde n'aka gwe balonda bejjusa yali aggyewo omusolo nga nze Naalongo yali afumba caayi nga sisobola kuwadde siringisa 5 yali yashijjawo naye kaakati bo bali wali mu paaka yadi bakaaba yensonga lwaki muyimba kimu nti mufiira ku ki Kasolo amazima kyekyo Mami Jebale kale sebo mbalaba muli mu keetalo obuwowo tubadde nti eri nga bututatu akatuka ne tugamba ki ekiri eno amasepiki nga mangi amasepiki mangi honalebo yagabudde honalebo Kasolo yatugabudde abantu bonna ndowooza obalabye bantu bayitirivu ndowooza constituency enamba eri wano bonna tubategekedde fe abakeggi ffe twakoze tubategekedde tubafumbidde enkoko mpitirivu okuva ku ssaawa 11 kusiika nkoko onalebo kyakoze kino tekibeerangawo mumazeewo wane naku mmeka okutuuka olwaleero ffe twajja lwakuna okuva ku lwokuna tuli wano olwaleero lwa Sande tujja kuddayo olwaleero ekawungezi naye ate abaagala basobola okukeesa kubanga yataddewo ebintu bingi nnyo ebisanyusa abayimbi bajja ebyokunywa weebiri ebyokulya byonna bisuuse bingi nnyo essebo Kasolo kyanjawulo ki ky'omulabako Kasolo ekyenjawulo kyemulabako ye ng'omuntu ayagala abantu be batwala abaagala atya nga abawa bye beetaaga kati nga bwakulira bino ebya parish model abantu olaba nga abawa ssente ayagala nnyo buli muntu yenna okusingira ddala owa wansi okulaba nga afuna ssente ezo eza parish model yesebo omuntu ali eyo nga ali mu bendo lino erya Kyotera akikyoyinza omugamba nga tazze wano oba nga abadde oli awo abuusabuusa omuntu atazze wano oba oli awo ng'abadde abuusabuusa nti oba kino ekiriwo tekigenda kubeerawo agenda kusubwa nnyo kubanga nze ku bye nnaakalaba okuva lwe natuuse wano bingi nnyo tunyumiddwa nga tulya nga tunywa nga bwe nkugambye tulinze n'abayimbi agenda tuleetera ababaka bangi nnyo betumanyi ne betutamanyi bonna tubalaba olwaleero ssebo ye ssebo amakulu mubadde wano eno okuva olwokuna nga mulya nga musindisa n'ebigere ebigere nga tubisindisa nkoko buli sowani y'emmere kuliko enkoko ennyama akammonde omuceere kuliko ettooke kuliko ebinyeebwa buli kimu yenna katakataka yenna nga kwali yesebo sitera kulaba nnyo nga abantu balya ne baleka ennyama ku magumba ku sowaani kino kyendaba wali nga ennyama baleka ku sowaani n'amagumba n'osanga ennyama basuuliddeko ku sowaani kitegeeza balidde ne basemba bonna ne bakuta ne balekawo entaaga 3 ge yatuwadde kiraalo sina kimu kyokka yesebo teyanza nnyo ajebalesebo embeera egamba etya mbeera simbi muzee mbalaba muli mu keetalo kituufu Honalebo Kasolo nga mumwagadde nnyo yembeera eriwo tewali kyakkola bitambula bitya bikutambulidde bitya ebbanga ennaku ze mumaze wano nga muli mu keetalo embeera simbi embeera etambula bulungi ebintu bye yabitegekanga wabitegese biri bulungi nnyo akyanjawulo ki Kasolo kyayina ku balala ninza obutagamba njawulo ki gyayina ku balala toyanza kale sewo